when you are a president of Uganda Law Society, we shall look at the words that you used. Can they be used against you? We shall also ask you to account. Now that you are sitting with the Chiowa Chiwanuka, and you know very well, through the media, you know, Uganda Law Society House is near the office of Chiowa Chiwanuka. We shall now ask you, will you work with AG? You have been abusing the AG, who is the head of the bar. There is no government in the world, in the entire world, that does not have the Attorney General. And the world all over, the Attorney General is the head of the bar. So if you are abusing your boss, will you work with him? Who is going to take policies in the cabinet to ensure that you are given favor before the government? But also I want to assure you that there is no presidential candidate that should lie to us that he will never work with the Chief Justice. You are telling us the Chief Justice is bad. Dolowing is bad. How are you going to work with Dolowing? Because now we have what we call the bar bench forum, where you as the president, you must sit. You are telling us the principal judge is bad. You are telling us that the DPP is bad. So I want to take a message and send a message, a strong warning and message, that let us not degenerate the images of the Attorney General, the images of the Chief Justice, the images of the DPP. We have had candidates who have degraded the image and the dignity of women. Words that I cannot state on this TV, but words that you know. They have described people to their private parts. They have described judicial officers, Musa Sekana, Sarah Langa. They have described Francis Abodo according to their private parts. Is that the nobility that we want? So, as we are going to vote on 28th, we just pray that we stay noble. We have decorum, we have courtesy, treat each other with integrity and discipline. Thank you. Ekikuleso mu kibiina kya Bannamateeka kye tuyita Uganda Law Society, mukimanyi bulungi nnyo ddala nti tuli mu kiseera kya kalulu era nga tugenda londa nga 28 omwezi guno ku Lwomukaaga. Naye nga Bannamateeka abamu abatudde wano tuvuddeyo nga tunyolwa ku ngeri ba presidential candidates abantu abeesimbyewo gye babadde weeweerezaamu ebigambo ebisongovu era ebitayitibwa mu kamwa, era nga tunyolwa ku ngeri abamu ku ba presidential candidates gye babadde batyoboolamu ebitiibwa by'abantu abali mu gavumenti be bateekeddwa okukola nabo. Ekibiina kya Uganda Law Society wadde kirina ba members, kikolera wamu ne office ya DPP, kikolera wamu ne office ya Attorney General oba omuwolereza wa Gavumenti, kikolera wamu ne office ya Chief Justice, kikolera wamu ne office ya Principal Judge era n'abalamuzi bonna. So ffe tulowooleza ddala nti bw'oba okuba campaign era ng'oyagala kutuula wamu n'abantu bano toteekeddwa kubatyoboola, kubanga bw'ova eri n'otyobola ekitiibwa ky'omulamuzi owa kkooti enkulu mu ggwanga, tekiwa kifaananyi kirungi nnyo eri abaana abato emigi gy'emito egisoma okufuuka bannamateeka. Weewaawo tukimanyi bulungi nti ensonga y'osobola okugikusa n'olwanirira eddembe ly'abantu, naye tosobola kutyoboola offices mwe wanditutte emisango okwolereza eddembe ly'abantu. Tulabye bulungi abasingira ddala nga bavuma era nga batyoboola munnamateeka Kiryoba Kiwanuka. Mulino kitegeera nti Kiryoba Kiwanuka yali mu private practice emyaka 21 nga tanayingira gavumenti. Ye muntu yekka ayingidde gavumenti nga tabeeranko mu byabufuzi. So tosobola kunnimba nti Kiryoba Kiwanuka abbye eggwanga lino mu myaka 2 gy'akoledde. Tubasaba mwe abalonzi musabe obujulizi. Omuntu bw'aba agamba nti Kiryoba Kiwanuka mubbi, musabe obujulizi. Kiryoba Kiwanuka yabbaani, sente ziriwa zabbye, mumutwalanko mu kkooti. Bw'ogamba nti Jane Francis Abodo DPP muntu mukyamu nnyo atudde ku misango gyo, fayiro ezo zijjeeyo. Ogenda nti fayiro zino twaziwaabira tezinavaayo. Bw'ogamba nti Chief Justice
takola mulimo gwe. Tulage records nti gino gy'emisango egiri mu Supreme Court, Chief Justice tanawozaako musango gwonna. Bw'ogamba nti omulamuzi Musa Sekaana oba Saalalanga bantu babi ngenda tosobola kukolagana nabo nti bonna balina okuvaawo, they must be abolished, tuwe obujulizi. So ndowooza abantu bonna abakuba kampeni balekerawo okulimba abaana abato, bannamateeka abato, n'abo abali eyo abasuubirwa okulonda.